Sabiti ewedde kkooti y'eddayo erisookerwako ey'Emakini mu maaso g'omulamuzi Hon.Shamim yaggula omusango gw'okukuba olukungaana olutali mu mateeka ku bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform 46. Bano nga bayita mu bannamateeka baabwe basaba okuyimbulwa ku kakalu era buli omu n'aleetamu eyimirira babiri n'ensonga endala okuli ebyobulamu bwabwe. Wabula oludda oluwaabi nga lukulemberwamu Hope Mutonyi olwaleero luwakanyiza okusaba kwabwe olw'ensonga nti tebalaze bifo bituufu we babeera era nti n'abeeyimiridde tebatuukana na bisaanyizo bya kkooti. Asabye kkooti ereme kubayimbula ku kakalu. Omulamuzi Hon.Shamim akkiriza okutaana mu 546 kakalu ka mitwalo 2 eza Uganda ez'obuliwo ng'abeeyimiridde baakussa omukono ku kiwandiiko kya bukadde 10 ezitali za buliwo. Majority of which are local leaders have provided the bare minimum for this court to determine their suitability. I therefore find them suitable and substantial. However, in order for me to satisfy myself with the appearance of the accused person, I shall impose a cash bond on each accused person of 200,000. Each surety should bind themselves to a sum of 10 million shillings. Not cash. Shamim Malende munnamateeka abavunaanwa ko n'abooluganda basanyukidde ensalawo y'omulamuzi era ne bategeeza nti bali mu kayofe wa kulaba nga abasigaddeyo bateebwa. Omuwabi wa gavumenti tatukooya. Omuntu yenna bw'abanga alina national ID, ebiwandiiko ebibeera ku national ID, obujulizi obubeera okwo bulina details nga si nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna omuntu kyasobola okukuleetera. So emu ku nsonga lwaki twawandiisibwa nti tuweebwa national ID kukakasa nti bw'oyingizaamu erinnya Shamim Malende ojja kusanga information yonna nga ne fingerprints obitadde. So n'olwekyo olw'okuba nti abantu baffe documents zonna mweziri, national IDs mweziri, tugamba nti awo tewali nsonga yonna yakugamba nti ate tebalezewa we babeera ate simanya tetumanyi gye bali ate national ID zonna zirina. Bali mu mbeera abantu baffe tebali mu mbeera nnungi kubanga kusookerwa ddala baakwatibwa nga bali mu kwesunga okukulisaayo omukulembeze ne batwalibwa kipayopayo balwadde bali mu mbeera etali yabuvunaanyizibwa abamu balina eddagala lyabwe lyebaliko batasobodde kufuna mu malwaliro abalala balwalidde mu ddwaliro ate mu prison ate nga mu prison kumanyi teri bulungi eddagala lisobola kujjanjaba ki bantu baffe. So n'olwekyo ekisingako obukulu kwe kulwa n'okulaba nga abantu baffe babatuwa nga bajja kusigala nga beeripoti nga si baziba misango era n'abantu be mulaba wano abangi abazze ne babeeyimirira abantu babuvunaanyizibwa bamanyi obuvunaanyizibwa obw'okujja okuripootinga mu kkooti. olunaku twalina palamenti nga twalina ensonga yali enkulu nali mu palamenti ngenda okudda ku kyalo okuva jjaamu nga bw'omumanyi okutuuka nga bannange babakutte ate nga olunaku olwo nali nina okwambala ngenda entebe nyanirize president kuba namanya sijja kusobola kugenda nkeera bajja kusuula ekiddo n'olwekyo nga tulina kumala kwaniriza president ate tulwane ku baganda baffe naye nange era nali wakulugenderamu kubanga era baali bafunye information nti nze navuze abantu abagenda ku kisaawe naye bagenda okunoonyereza ng'emmotoka gye baabawadde enfu ne bamanya nti byabufuzi. Naye njagala kwebaza bannasaabagabo bonna abasitukiddemu okulaba nga babeera wano. Nja kwebaza bakanso bonna abasobodde okujja naye nga njagala nsabe omulamuzi abeere wa kisa gye tuli kubanga abantu bano abasinga be bakwata bamaama balina abaana bato be ba breadwinner abaana bali mu nnyumba bokka n'olwekyo tulina okuddayo n'abantu baffe kubanga balina okujjanjabibwa abamu balina eddagala lye baliko ate ng'ekireeta obuzibu mu kumira eddagala nti kasita oyosaamu ofuna kye bayita resistance n'olwekyo obulwadde buyinza okugondeza ddala n'olwekyo tuzzeeyo abantu baffe basobole okufuna obujjanjabi bwabwe ate n'abaana baleme kubeera mu nnyumba bokka kubanga tebalina musango gwe bazza okuggyako okwaniriza pulezidenti wa Uganda eyalondebwa Kyagulanyi Ssentamu. Omusango ogubavunaanwa gukkirizibwa okuweebwa beyiri okusinziira ku musango ogubavunaanwa era tusuubira nti omulamuzi kyalina okukola kwe kuwa abantu baffe beyiri at least bafuneko obwenkanya obw'essaawa ezo nga wetulinde okuwuliriza omusango maaso eyo gwe tulowooza nti n'omusango teguliiwo. obalabyeko mulimu abanafunafu lwansonga mulimu abantu abamu nga obulamu bwe bwonna bwabaddewo si mukozi wa misango si muzi wa misango nga talinnyangako na mukomera so abamu we bagendako mukomera bamenyekamu akatonotono naye kyendabye nti bagumu olw'ensonga nti ekyabasibye bakimanyi
nti babalanga bwemage. Namuddo Kate, Minister of Production, Marketing and Natural Resource Wakiso District, omubaka omukyala akiikirira Neje Division ku district ya Wakiso, naye kantwala omukisa guno okwebaza Honorable Malende okujja okutuyimirirawo ku bantu baffe, kitulaze nti mutulwanirira, kitulaze nti ekibiina kitulowoozaako, bangi babadde bamanye ekibiina kitusuddewo biki naye olw'okubanga gw'oli wano ate ng'oliwo ku lwa kibiina ate n'ekitusinza otukakasa nti abantu baffe tubase munda. Genda maaso n'omutima ogwo Mukama akutongerera obuwangazi, n'omutima ogwo ogutakyukakyuka, obe n'omutima omugumu. Museveni aleme okukulimbalimba n'akanyeebwa, kubanga akanyeebwa ka Museveni akakuweera mu kisenge n'akakubanjiza mu kkubo. Abavunaana kuliko Nakazibwe Halima, Semwanga Godfrey, Nalubega Veronica, Nalwanga Josephine, wamu ne Tamale Ahmed n'abantu abalala. Abavunaana baakwatibwa okuva mu bitundu by'entebe eby'enjawulo Ssabbiiti ewedde, ku bigambibwa nti baategeka enkuŋŋaana ezitali mu mateeka mu kisinde kya 1 million walk ekyali ekyokwaniriza pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ebweru w'eggwanga. Kkooti yakuddamu okutuulanga ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogw'e11 omwaka guno, okuddamu okuwuliriza ensonga z'omusango guno. Mu ngendo ate kkooti yaddayo erisookerwako ekira egobya emisango egy'okutulugunya omwana Oseno Dennis Mukisa egyali gyaggulwa ku Bishop Jacinto Kibuuka ow'Evangelical Orthodox Church. Bishop Jacinto Kibuuka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde yakwatibwa ku bigambibwa nti yatulugunya omwana Oseno Dennis Mukisa wadde ng'emisango gino yajeegaana. Omulamuzi Rose Nsenge mu kugoba omusango guno kiddiridde oludda oluwaabi okulemererwa okuleeta obujulizi obuluma omusumba Jacinto Kibuuka ku bigambibwa nti yeenyigira mu kutulugunya omwana ono. Kkooti egamba nti emisango egivunaanibwa ono gyazzibwa mu kiseera ng'ono ali mu lukuŋŋaana lw'abasumba mu bitundu by'emitala Mariya mu disitulikiti y'Empigi. Bishop Jacinto Kibuuka abadde omusanyufu olw'ensala ya kkooti ayozezza ku mmunye wakati mu kusaba kw'abadde ategese ku kkanisa ye mu bitundu by'e Namugongo. Abaana bangi abavubuka ate abandi badde bakulaakulanya eggwanga basibe. Nsaba ekitongole ekiramuzi okubira ddala ku bakulu abatwala ekitongole kino eky'obulamuzi bongeri abalamuzi bawere emisango mingi giwulire mukadde katono giggweewo abaana babonaabona ate nga mulimu n'ababonaabona abatalina misango. Waba mulimu abalina emisango naye babasalire oli akola ekibonerezo n'olwekyo kimanyibwe nti ali ku kibonerezo naye okumusiba avundira eyo ekyo kikyamu. N'ekyokubiri abantu abawaayiriza ne muteekako bannammwe emisango Katonda yekka yayinza obbasonyiwa. Emitima gyaffe gizitowa nnyo okusonyiwa abantu bwe batyo naye Katonda yekka yakuwa ekisa yakuwa enneema esobola omusonyiwa omuntu bw'ati. N'omuntu asanyukira mu nnaku ya munne ndowooza nabo Mukama akyuse emitima gyaffe oba emitima gyabwe kubanga tewali ayinza kusanyuka ng'aweereza Katonda n'osanyuka mu maziga ga munno. Nolwekyo ekitongole ekiramuzi nkyebaza kubanga ogwange kyagulamudde bulungi era nkikubiriza bongere okulamula emisango mu bwenkanya mu bwesimbu mu mazima. Ekyokusatu nsaba abakulu abatwala ekitongole eky'obulamuzi bongere abalamuzi bangi bayimusa abaana abalabise nti basobola okulamula balamule emisango mu budde mu bwangu abaana baveeyo naddala abatalina misango.